.com era obujulizi bujja kulabika buli kimu ekikolebwa naye kyasinze okunnenyamiza n'okukaaba okukwata okuzajja okwebuuza bana abantu nabakola ki nga tewali kyebakola era nga tekiriiwo. Omanyi omulimba asana mukkiriza bwewakana mukyawakana. Mwenna bannayuganda bali ku social media ngenda basaba n'obuwombeefu bajjajjaffe abataka abagenze e Namibia tusooke tubakwate mpola. Seize fire. Lwaki mbaga musoke mu seizing fire? Kambabuulire biki ebyatuuse ku bajjajjaffe abagenze Namibia. Ku lunaku lwokutaano basomesa system ya divide and rule. Mwagiwulidde bulungi nnyo. Ekituufu kiri nti abataka bano okusinziira ku sources endala bakozesa obuma bwa bugenda mu ggwanga lya Namibia. Bwe ntegeeza obuma omuganda bwekitegeera bakozesa nsimbi zaabwe ogende Namibia. Abamu baatunda na bintu byabwe abalala beewola okugenda era ne basimbula ne bagenda. Naye ekikwasa ennaku kiikino abataka bano bwe baabiteekamu engatto ne bagenda e Namibia bwe batuuka ku kisaawe e Windhoek kyekibuga ekikulu ekyaggwanga lya Namibia wattu ennyambala gye baali bambadde nga bambadde mitega nswera saako n'ebizibaawo. Ennyambala eno yaleetera ab'ebyokwerinda ku kisaawe kuno okubayimiriza okubabuuza butya ogubadde era ku ssaawa eyo bayimirizibwawo n'abagamba abaayo okubadde. Bajjajjaffe bano ne bennyonnyolako wa gye bava n'ekibaleese era babazza mu room emu ku kisaawe okwo ebyokwerinda ne bannyonnyola bo baani. Baali basuubidde nti waliwo omuntu agenda okubalisiivinga ku kisaawe awo wattu tewaaliwo wadde omulema oba ow'eriisa ery'ettulu eyabalisiivinga ku kisaawe. Bannyonnyola poliisi biki ebibaleese n'obukulu bwabwe mu ggwanga erya Uganda ne mu Buganda. Basajja bakulu ba poliisi babitegeera wabula ne bagamba ku nsonga eyo ffe tetulina kye tumanyiiko nga ebyokwerinda wabula katugezeeko okkubira ambasada w'eggwanga lya Uganda mu kibuga Windhoek mu ggwanga lya Namibia, ambasada Kintu Nyago. Mujjukire oli omukulu Joseph Ndawula oyo si ambasada wabula y'omu ku bakungu abaddukanya embassy ya Namibia mu ggwanga abaddukanya embassy ya Uganda mu ggwanga lya Namibia. Ambasada ye Kintu Nyago. Bagenda okkubira ambasada Kintu Nyago wattu ng'ategeeza ebyokwerinda nti ensonga eziboogerako nze kennyini sizimanyiiko yadde era sinategeera nti waliwo bagenda okujja ku nsonga eziwammanga okujjako nange kankuba essimu neebuuze ku bansingako. Kintu Nyago nga naye yeebuzaabuza ng'afuuka n'abantu bonna mazzi ng'akwata olukomo lw'essimu ng'akubira abamusingako. Manyi mu gavumenti yo NRM n'okwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggali teri abakwatira nsimbi. Munnange yogayoga nga bagamba nti yeesimuzze bulungi nga balina okusiisira mu nsi eyo ennaku 10 bweddu ezijjudde obugole naye nga jjukira obuuma bajjidde ku bwabwe. Ekikwasa ensonyi kyekiriwa n'okwennyamiza. Abataka bano bamala okwennyonnyolako bulungi nnyo nga bagamba nti ekizibu ekiriwo nti omuntu gwe muzze okulaba aliko ebiwandiiko ebimukugira okulaba buli muntu yenna. Mubadde mulina okujja wano nga mulina ebiwandiiko okuva mu bwe tuyita ba next of kin n'ababamenyera. Kuno kwe kuli Ssaalonga Mulengejja Petero Mayiga Kalooli, kwe kuli omukyala Sara Kagere oba Sara Kafuutu, kwe kuli Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki, weppono omusajja omutoolo David Wasajja Apuuli. Nti ewatali bbaluwa eyo ebakkiriza kujja wano temulina kye musobola kukola wano era mwazze mu ggwanga kyamu. Oba si kyo mutegeeze omukulembeze eggwanga gye muvudde asobole obbawa olukusa mujja kusobola okulaba omuntu oyo. Wattu ng'abataka bagezaako okukola kye tuyita communication nga tewali muntu asobola bbawa lukusa olwo
olw'ensonga nti bano baali basibye ekintu kyabwe. Lwaki bajjajjaffe bano babaganye oba bakyakonkomalidde mu ggwanga eryo? Lwaki nzannya akatambi ka mpuuga kalinga ntandika yagambira nti Owassanya Kawule Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja alina ennaku enzibu ennyo ezigenda okujja mu maaso awo. Mujjukira abasajja bano si bamu ku ffe wadde balina amannya ag'ekigandira boogera nga ffe. Abasajja bano batamanya ngamba enseekeezi zajja ne zituseekeera nga bajjajjaffe baasenza bakitaabwe. Mu nkola y'emu njala bajjukiza mwenna ababeera ku social media essaawa 24 mujjukira bulungi nnyo akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ani yakata kava ku simu ya Pooga de Mapooga yasooka okukateera ku mukutu gwe ogwa X ogwa Twitter. Ampakanyamu njagala owandiika awo oba akkirizaganye nange nti akatambi ako kusaasaana kasooka wa Mpuuga. Njagala abaali ku Twitter mwenna abaasooka okufuna akatambi ako muŋŋambe nti nimba oba sirimba ndyoke ŋŋende mu maaso n'obenywa ku mazzi. Oyo omu njala bantu 5 awo 2 awo 3 awo 4 awo 5 namba gyenjagala. Basebo ne banyabo abasajja bano muzannyo gwonna bagumanyi bulungi nnyo ogw'okutta Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki gurupu ya Mpuuga yonna omuli ba MP n'abantu abala batambula bagamba baganda temwogera musirike nabo teboogera kubanga omuzannyo bakola ki bagumanyi. Ekyafulumisa akatambi kano kwali kugezaako kutangira bataka bali butajja mu ggwanga lya Namibia kulaba ekituufu kyekiri ku Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki Mpuuga yeyata akatambi ako baziize abataka bali okugenda olw'ensonga nti abataka kye baali bagenda okulaba e Namibia already Mpuuga ne banne baali bamaze kifumba nga bakitadde ku social media basasudde TV ba bloga bonna baani nga bakijjajjase bakitadde awo mumpulya bulungi nnyo nga bamaze kifumba. Yensonga lwaki nti akatambi olwafuluma weekati kasaasaana nga luyiira TV radio bonna abasajja ba NRM ne batemanti bagikolera ne bakatambuza. Oluvannyuma bazzukulu ba Buganda Ssaabasajja Kabaka bwe yaleka agambye temuboogotanga ne bagamba nedda twasoma twayiga twetegeerera katumale okukola okunoonyereza katambi kano ne bakakolako analysis ne forensics gye kyagenda okuggwera ng'akatambi kafu bwe fuffudo. Kwali kugema bataka bali butagenda wabula bajjajjaffe bano bagamba nedda katugende twetuukire yeetuukidde tanya matabangufu. Basajja batto ba next of kin abawamba Ssaabasajja Kabaka abali mu pokero muddagala ogumujjawo be bakikola ne bagaana era bajjajjaffe bano okusinziira ku sosi zaabwe ono gwe bayita Mutumba akulira bajjajjaffe bano abalangira yali abakubiddeko n'essimu ng'abagamba obutagenda. Mujjukira mu meeting yali Mbulange Mmengo ku kiwandiiko ekyafuluma nga Mayiga akisayininzeeko ye David Wassajja Apuuli n'oyo Mutumba nga bagamba nti Mayiga yalina obuyinza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka teri mulala. Ndoza mufunye bulungi nnyo. Kati njagala kumala eggobe mu kibya. Buli Muganda gy'oli osooka ositula obwongo bwo. Ngenda kuzannya obutambi bubi. Ntandikire wano wenkomye tweyongere mu maaso. Akatambi akasooka ke ka Mayiga lwe yasalawo nti yalina obuyinza ku Kabaka n'abala bali mu meeting eyo. Njagala muwulirize kigambo ku bigambo bya Mayiga bwe mmalanzanye video eya AI ya Ssaabasajja Kabaka. Muwulirize ebigambo ebirimu, muwulirize n'akatambi ka Mayiga mugenda kakasa nti
Kibaita reported speech emboozi endagiriro okwogera yennyini yali mu AI wetugenda okujja video y'olwaliro saagala anyeenya oba asulisa biberenge oba anyeenya simu yowabuki njagala mulize okwogera kwa Mayiga lwe yamala okwogera n'adduka n'afuluma njagala muwulize bulungi ebigabi kigambo ku kigambo male mu kikwate nzanye video ey'okubulya Ssaabasajja Kabaka mujja tegeera ani yawandiika ebigambo bye baateeka mu AI era lwaki babyogera saagala yenyeenya ntandise video ya Mayiga jinjara mujuliza bulungi nnyo muwuliza n'ebigabire mu ka video ka Ssaabasajja kali aka AI aka Ssaabasajja Kabaka buli omulira ogenda kuvunga otegedde bana basajja kyeki wulira olunaku lwaleero nga 18 Ssebaaseka 2024 wabaddewo ensinkano ey'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nze ayogera nammwe ne baminisita Omulangira David Kintu Wassajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya ensinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyisa ekyo kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era ne kitawaanya obulamu bwe ne kitaataaganya n'emirimu gye era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru abasawo abakugu ab'e Bugirimaani be yagenda okulaba mu Maaci 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewalire ddala emirimu kubanga emirimu emingi gyegimuleetera okukoseka abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga erya Namibia era kinajjukira nti mu mwezi ogw'Akafumulampawu Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi ne wetwogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu Katikkiro aboolya olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu obugumiikiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse awo nno tubeere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa tuwongere okukuuma okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa awangaale ayi Ssaabasajja Kabaka Omutaka Namwama ebigambo mbiwulidde bulungi byonna kati kanzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka aka AI obubaka bwennyini bwe yasoma mu bbaluwa eyo gye baasalawo ye David Wassajja n'Omutaka Namwama byebigabo byennyini bawandiika mu bigabo bya Ssaabasajja Kabaka ng'abyogera mujjukire gwe naawe nange ffe twava entuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia so si ye
gwe nze naawe ffe twava tugaa nti Ssaabasajja Kabaka aliwa ali Namibia ye yasooka byegaana era ne basirika. Put it in your mind, kiteeke mu bwongo bwo. Kati katuzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka. Kansubira nti bigambo bikutte mutwe ebyamayiga kati uliza akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ebigambo exactly ate nga babikola mu summary ulira. Mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nansinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku emirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala. Owulira? Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaambi ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tutuli mu nsi. Owulira? Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa obuwangwa ennono n'obulombolombo. Ye yennyini ebigambo bye yayogera ng'ayeddiza obuyinza bye yawandiika mu reported speech gye baateeka mu AI nga yeerabidde nti ffe tuli okukola analysis ne forensics. Weewuunya abataka lwaki baagenze n'abalemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka ngeri y'ebiwandiiko Mayiga bye yakolanga ye n'abulookinga buli Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja beba next of kin. Kati omwami ono ali mu diaspora atambula agamba abantu ebibuuzibuuzi nti kijja kitya abantu abali ku social media okubanja Ssaabasajja Kabaka they are not responsible era bahooligan tebateekeddwa kwogera ku nsonga zino kubanga abaana ba Kabaka bo teboogera. Ayina baganda be bamutaddeko ogwa next of kin ogwa Naggomola abagamba afaddi. Wait a minute. N'ogamba ayina omukyala mwamuteekako restriction tetumanyi n'eki kyaliko. Gwe kennyini agamba nti oli next of kin, oli muganda wa Kabaka, oli omu ku balangira, oli omu ku bataka, oli ki? In fact omuntu eyatandibadde wantu wonna kulabikirako nga next of kin wadde byakiyaye ye ggwe Mayiga Wasanya, kubanga you are nothing to the king. Toli mutaka, toli mulangira, toli family member, just oli state agent gwe bakwasa mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza ndi loud and clear. Kale ogambye nti tetuteekeddwa kwogera ku nsonga za Kabaka, naye omuntu yandiyagadde okumanya bukyanga Ssaabasajja Kabaka agenda okukyaliwa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani, n'ogamba nti abasawo bamugambye aveeyo ajje Namibia awummulemu ekirimba ekinene ekirina n'olubuto. Naye ffe Ssaabasajja Kabaka aba akomawo ku nsi y'obwaboobwe, kino nakino kanti bagambe temukisukka kukitegeera. Ssaabasajja Kabaka sinze mwogezi we naye mutambulirako.
yagamba je talifiira mu buwaŋŋangusi nga kye bakola bajjajjawo bakitaabwe era yali adda waabwe ne bamuwamba ne tujja ne tubagamba video nagyokola akawungeeri baga Ssaabasajja Kabaka bamuwambye ne mbagamba ali mu Central Africa oba mu Southern Africa part of Africa ne mbagamba ajja kujja mbabuulira ensi oluvannyuma ne babuulira ensi nti Namibia ne basooka bawakana bwe yavaayo kennyini Mayiga yagamba ki teyagamba nti Namibia ekisooka okirekawo obuvunaanyizibwa bw'omukyala yenna bwe mbanga mukuba ebirayiro mu kereziya mu kanisa oba mu muzikiti bakugamba mubi mu bulungi tulibeera ffenna nzaabuuza kale Ssaabasajja Kabaka mwamuwamba ne mukyala we wadde ogenda okumulabako nakyo tekikkirizibwa abaana be abalangira nabo tekikkirizibwa abambejja nabo tekikkirizibwa n'abasajja ba Kabaka ab'olukiiko nabo mwabagana nabo tebakkirizibwa so who qualifies to visit the Kabaka ani ayina ebisaanyizo ebituufu okulaba Kabaka gw'omuganda ali eyo avuma lumbuye omuganda ali avuma abaana ku social media nga wasomesa abaana ye wasoma nga tomanyi byafaayo nkusaba okubessa modde engulu gyejjeko bulangiti kino kye bayita okusiba akatambaala nga tomanyi Ssaabasajja Kabaka bamuwamba ali muwangangusi bagenda muttirayo bamuteekako restrictions abali mu diaspora mumanyi bulungi nnyo mu bintu by'omukwano basooka otuga restriction order ne bakugamba mwayombera omusajja n'omusajja n'akuba omukazi mugamba tukutaddeko restriction order nti mubadde mubeera natete mu bufumbo bwammwe n'okuba omukazi ne bakugamba oyina kilometers 3 ze bakutaddeko butayita mu kitundu ekyo kyonna kirita restriction order yombulaya gyebiri nga bakusangira mu distance ya meters 10 ku kilometers ezo omukazi asobola okugulako omusatu wadde omulumbye kati namwe mwagala tugamba nti mwatateeka restriction orders ku Kabaka nga teri muntu yenna agenda omulaba kati njala bagamba bazzukulu wa Buganda basajja ba Buganda mwenna Mayiga Wasajja Sarah Kagere Agnes Nabaloga beba next of kin ba Kabaka abakozesebwa mu 7 obutabaako muntu yenna alina kulaba Ssaabasajja Kabaka mujja biwulira abataka bano bayinza okuvaayo ne bagenda ng'obusungu bubaluma kyesisuubira nti bagenda kukola ensobi okuwa ebintu bibatalabyeko okusinzira ku mbeera gye babayisizaamu okusinzira ku mbeera gye sirooza nti bagenda kwogera bwe baba bagenda kwogera bye banaayogera bigenda kubeera mu underground era bijja batuukako naye nga basajja battu bali mu buzibu balemesebwa ba next of kin ne bateeka restriction order no one should visit or see Kabaka without their authorization. Who gives the authorization? It's Mayiga, Sarah Kagere, David Wasajja, Agnes Nabaloga, and Yoseriti Babulwa, the son of Okareke. It's as simple as that. So nobody fools you. Okwongerako abantu bangi abagenze Namibia ne balemesebwa okuli abakiise ba parliament abantu Ssekinnoomu n'Abaganda abeesobola ne balemesebwa okulaba Ssaabasajja Kabaka so si balangira bokka so si bataka bokka kati Mayiga takulya ssente baateekawo biragiro naye kisinza okunkwasa ennaku musajja mukulu atattangako wadde n'ekiyenje n'atuuka okwoza ku munyenga ngamba abantu bano nabakola kiddala ne mumuggyako n'abaana ne mumuggyako buli omu yandibadde amulabirira ne mutandika n'okwoda bamukube eddagala effaafe ne mubuuza lwaki aluddewo Agnes Nabaloga Sarah Kagere omutebi bwafa ne weeyongerako emyaka ogenda kuyingira mu ggulu ng'osinzira ku nsi kiki Peter Mayiga ofaakira ensi problem tizimanyi z'oyagala naye nze ŋŋamba
buli kintu kibakeekolera naye omuganda yena tebayo omuntu yenna akulimba Ssaabasajja Kabaka yagenda kujjanjabibwa bamuwamba alina okufiirayo era waliwo ne miscommunication between the Namibian government, embassies and embassy officials. Goloza lwaki omu ku basaava ba Buganda ate nga ye ambassador wa Namibia mu Uganda ate abasinga mu management kirumira saava kirumira omugagga kirumira Godfrey kirumira Bagale saava obadde mukimanyi Godfrey kirumira Bagale saava mwana wa Bambejja ye ambassador w'eggwanga lya Namibia mu Uganda saava abeera mwana wa Bambejja goza lwaki asirisa era tebakulya ssente omuntu yenna atambulirako communication to restrict okuba false information no conducting orders bamuyita Joseph Ndawula tolina bwogenda kulimba bantu nti omuntu yenna akolera ku orders or instructions za Museveni asobola okuba nga talina ID ideology ya Museveni nchiddamu. You should not fool Ugandans that any employee as is instructed by his boss Museveni. Nchiddamu teri mukozi wa Museveni yenna gyali atakolera ku biragiro bya Museveni taliyo. Bajjajjaffe abasoyiro abali e Namibia muli ku kisenge kye mukubako mwategedde bulungi nnyo nti waliwo ebiragiro ebikalubo yensonga lwaki Mengo yawandiise ng'eyita mu babuloga bayo ne gamba nti baba agenze Namibia tekogabayo n'emikutu yagambye nti abagende Namibia tebafuna authorization okuva w'amayiga bwe mba temwagala bantu lwaki mwata akatambi lwaki mpoga yata akatambi ng'abataka bayinda essubi erigenda okuta akatambi kwali kuyimiriza bataka kubanga abataka basanga Ssaabasajja Kabaka osooka kuyunguka maziga ne bwogenda nga Museveni yakutendesa atya ng'oli spy wogenda muwa information bwogenda kulimba public wallahi ojja kuyunguka amaziga oveeyo yogera ebituufu yesobola oza mutegedde yensonga lwaki baata akatambi bano tubalinde bwe banaabafunye kubanga mubaleke bwe banaafunye chance muso basu bwe ngamba ekigenzo bayinza okusinzira ku information entuufu kino kiri probability nyuma information gye mulina okufuna entuufu temujja gifuna ku TV wa ku radio mujja gifuna mu inbox zammwe oba mubazzukulu ab'ensonga bakwata ku bataka abo bemujja okufunako information mukitegedde bulungi awo tuvuddewo so abasoyira abali tetubakuba miggo kubattira mu kituli olw'ensonga nti omukulu ono atambula mu diaspora ng'ataddeyo ebintu bye bijinji bye bigenda omuwolereza okusinziira ku kikyayagala okukola mu Buganda abantu bano be bano wano wammanga era wonna bo batunula nkwe bano baabo be baagala okutta Ssaabasajja Kabaka
ono Salonga Mulengejja, ono Agnes Nabawiiki, ono ye David Apuli Wasajja, kati ono ye Sarah Kagere. Abasigadde mbamanyi bebo abali mu lukwe lw'okusanya Ssaabasajja Kabaka. Bw'otwogerera essaawa zino okusinziira ku nteekateeka yaabwe olubiriddwo ntegeezeddwako nti lutandise okusendebwa mpola mpola. Olubiri lutandise okusendebwa mpola mpola. Ku sayidi eri ey'omundeeba. Ku sayidi ey'omundeeba. Ne bw'onookola otya n'ofuuyira endiga omulere tosobola kuyingira kulya kwa Kabaka bwa Buganda. Kuba ku myaka gyo tebakyasobola kwawula. Abalangira abayalula bayalulwa ate tolina kugenda kutiisatiisa. Be watta obasse omulere Dr. Kasaza gw'omizizza omusima muzikanga ekikere. Abalangira bwe wajjawo ne Mayiga ng'okwekayidde enteyo n'ennyoko yennyini gwe wajjawo ng'okakidde enteyo. Kansulidde Kasujjulubi nga togenda muteekako mumwa olw'ensonga nti ye yabyogedde ensi etegerera omu. Omulangira Dawudi gwako mukolo gwonna gumuyingiza mu lulyo olulangira. Obwakabaka bwaffe buyina emitendera. Si bwakwetuuma nti alabise obulungi olwaleero mu ssuuti ye Kabaka. Saali bikugambye naye mbikugamba.